kubira ddala nnyo nti natandika nayingira music nga actually nali nakava eiraka nenzira ate mu muziki nti omulimu gwembwa sasooka gutwalirawo nga kyamaanyi nnyo nti we nakoma wano nadda mu music oyo nga tutambula wano ne wali so nenkola oluyimba lwange olwasooka baluyita Seggwanga yali dancehall nezamu nenkola kulanya abasinga bamumanyi nti kulanya oluyimba lwatambula nnyo era oluyimba olukulanya oluyimba lwaso nze mu bulamu bwange olwangatta ku Bobby kubanga Bobby ye artist wa Uganda yasooka mpozi ne DJ Michael King Michael oyo bali mu motoka ne Rabeja yali manager Bobby Wayne esebo Rabeja nankubira simu nagamba gwe kiyimba kya mwenno mubanda akitegedde naye asobola okuba wa mukolabo musobola okikola mu remix so safuna chance eyo naye nga singera ali nagifuna kyandibadde kyakabi nnyo so awo bwati natandika okutegeera omubanda awo esebo so mukutegeera omubanda yakuwa obudde mubanda yampa nnyo obudde nti be bantu abamu abansi mubanda oyo gwolaba ye muntu eyasooka okugamba okundeetera okwekkiririzaamu mu kino ekintu kyembwa nti nga yagamba nti ekyemba ekyo kintu kyokola kikolere ddala to the best so obulamu bwange bwonna nga obulaba nga wenfaanana oyo omusajja yemmira yange esebo Bobby yakyusa nnyo obulamu bwange kangambe Bobby yakyusa nnyo obulamu bwange atya nti bwotula ne Bobi Wine oba bwotula ne president Kyagulanyi kubanga president so ye president ensigo yalonda so bwotula naye natulako naye actually nga nakakomawo nga nvudde Afghani kwamba nasiima nnyo omulimu gwange guno ogwembwa nagamba that's a professional nagamba bw'oba osobola okurecruitinga traininga abantu ne bafuna emirimu nagamba gwe gayo oli wakabi nnyo nagamba ate weezuule ekyo kyokola kyogenda okulyamu omwana we kyagenda osurvivingirako so byonna bye yaŋŋamba kati ndaba nga bye biriwo esebo njaga tutunde musically wabikomya oba omulimu gwembwa kati gumala so far mpozi nga government eno wenebe evuddeko kuba government bwevaako then music egenda music aba akyukamu of course so government wenebe evuddeko nga tugenze mu gundi yaffe of course nsuubira okudda mu muziki gwange kuba kati omuziki naawe ng'ogumanyi engeri gigucunywamu gumenya esebo ku mulimu oli proud ne Nuupu lwaki ne Nuupu ne kusanze wano ojambala ekulimu musaayi oba ojagala byakungulu si byakungulu nze ngenda kubuulayo ekintu kiri kimu nti nze sibeera nnyo mu butaala naye ng'ate byempiseemu ebibi olwa Nuupu ebibi ne kati wenjogerera omugongo gwange sisobola kutambula bulungi eyo sijja kugendayo naye nga byonna bya Nuupu so Nuupu nze ndi munnankyukakyuka siri nti oba Bobi Wine olwokuba nti no oba nti no nti kyali wange mwagala nnyo nze nkyukakyuka njagala nnyo enkyukakyuka kyekyo time yeno timing y'enkyukakyuka yeno yennyini tukuze fe abalina ofuga ensi Jaga chemba omulimu guno gw'okutraining emba gukyusiza obulamu bwo ne Bobi Wine inspiration ekyusiza obulamu bwo ki ekiddako kusigala Kampala kukolera Kampala oba kugenda Bulaaya amagezi gano g'ofunye galeka Bulaaya nandyetaaze nnyo singa mba nfunye resources zonna ze njagala mba njagala nnyo okukola kampani eyakabi nga nsobola n'okutuuza conference nga abazungu bava mu America bava e Bungereza Netherland ne bava Germany ne bajja okulaba conference yembwa ne East Africa yonna kagambe Bannakenya bonna ne bajja wano so dream yange nene nnyo nti nze mba ngenze ebweru mba sigenze kulookingayo kuddawo nti nonkube kyeyo mba ngenze oba oliawo kunoonya kasente na kufuna mikwano giyinza kunnyambako ku gazeti ng'ekyo kyenina ku mutima so nga tunakuta njaga tunulye bakufuna batya ku mitimbagano bakujja bintu byembwa bino assistance okuba nti training embwa n'ebisigadde okubayambako well nze kampani nyinyi ez'enjawulo ezizze nga bampangisa oli bw'abanga ali eyo asobola okujja ku Adimatha oba waba tasobodde asobola okugenda ku website yaffe ya Adimatha then naayita mu process Adimatha
Adimatha erinnya ddene nnyo nti kwegamba buli muntu nga olaba nti D kwegamba ezo zonna nnyuguta eziri mu Adimatha zirina bannannyini ssebo. Weebali weebali ssebo. So company eri joint effort. Ssebo. Bantu bangi abali mu company balinamu omukono. Ssebo naye nga director waffe bamuyita Kyambadde David. Okay. Era office yaffe eri awo opposite Toto eruzira mu town wenyini awo. Okay. Era abatwagala services zaffe basobola okugenda ku head office zaffe oba batasobodde basobola okujja wano wenyini ku training ground. Embwa muzijjawa oba mu importing. Muyizi importing oba muzaalisa za wano. Ffe tulina mbwa ya wano. Embwa ezisinga okugeza zino Belgian Malinois tuzijja Belgium, then German Shepherd, of course omukulu waliwo embwa ezatuusa abadde mu vacation, abadde mu conference ez'enjawulo, abadde Canada, abadde Germany, abadde Sweden, abadde US. So ebyo nabyo nebadde bimutambuza kugeza kulaba mbwa kikati zetuyinza bwe tuba twagala okiteeka ku next level, mbwa kituyinza okuconcentratinga ku ennyo. So bw'oba ogendedde tulinawo mbwa ya wano, embwa zaffe zonna ziri imported. Nga kuta ku bayimbi bano basatu, Bebe Cool, Bobi Wine, Chameleon, basatu abo ng'oggyeko ndi Bobby mukwano gwo, ani asinga okuba omuziki oba ani akusingira omuziki? Bobby kubanga omuziki message Chameleon naye sitayimidde bubi naye nga Bobi Wine, music wa Bobi Wine nawe omuwulira bangi nnyo bakyusizza obulamu. Music wa Bobi Wine akyusizza obulamu bw'abantu bangi nnyo, ab'ebikomando, abasiika ebikomando chapati, abavuga boda, abaleetedde okwekkiririzaamu. So music wa Bobi Wine wakabi nnyo, nawe okimanyi wakabi nnyo. Woba omukisa okuva mu kutraining embwa osobola okwesimbawo mu byobufuzi? Okwesimbawo kikyotegeeza mu byobufuzi n'ojja enzaalo nti oli wakayonga bugerere waffe ne woba omukisa okujja nga MP ojja? Sebe ekyo ngenda kikola. Ekyo ngenda kikola era mu programu zange zonna zennina. Ngenda kwesimbawo era time wendebe etuse yennyini abantu bewaffe ngenda bagamba nti bannange nupu nzija bannakayunga mwena akalulu mukakunganya ate nawe kimanyi kayunga yaffe. Kayunga twagisalako lwakubanga omanyi bamukwata mundu batuwamba. Bana Uganda oyo abadde muganda wange yenyumiriza nnyo mu kintu ky'omulimo gwe is proud. Twala message twala obubaka bwakugambye totunulira bitakugasa naye nga mulimu gw'okutraining embwa gumuyambye nnyo okukyusa obulamu n'okukiriza mu ghetto gladiator His Excellency Bobi Wine, president w'abantu, gwagamba nti ye mulonde ye gwakkiririzaamu nti akyusiza obulamu bwe ate mu kumukkiririzaamu n'ekyokukola n'ekyokulya byonna n'abeera nabyo n'abantu kimukolerere ddala ye obulamu bukyuse. So mu mbeera eno kona kadako subscribing part 2 ne bade part 2 of his story. Musajja ennyonyi azirinnye visa azirinnye azikoye, so kitegeeza buli wekkiririzaamu n'okukola ojja kufuuka ensonga. Njagala okujjukiza ba barista coffee school and cafe we nalukolonga opposite hash. Baganda bange bakolera ddala bulungi nnyo, banoonyeeko ku training ba barista n'okukyusa obulamu bwo, bajja kukyusiza ddala obulamu bwo okuba nti embeera ekyuka. Then nkujjukiza bagita SMKs phone accessories and repair oba and services. Tusangibwa opposite Temusawo building mundaawo. Wansiyingira mundaawo bajja kuyamba ku byamasimu spare n'ebisigale screen guard ne software ne hardware byonna tujja kuba tukuyambako. Then nkujjukiza ne garage ya muganda wange Sam esangibwawo e Namasuba opposite. Munoonyeeko lubenga kikwataganya. So mu mbeera eno kona kadako subscribing tukivuga Raja Prince of Abe ne muganda wange bonna ababaddewo. So mu mbeera eno kyemba fenga tukuta wena akatalekeka bane tulemere ku mulamwa tetuva ku mulamwa nada abaana ba Nuupu mwana mwebereremu tulemere ku mulamwa n'ekirala tunga avuka tongera okukola tetunyoma mirimu nti oli akulaye mu kyovulo okola n'embwa n'agamba abo bambwa. Otegeera. So bannayuganda bamanyi. So abavuka abali eyo bonna abanda batonyoma mulimu oba kikusudde mu mbwa kikolere ddala to the best ate ogumikirize. Tukuyanza. So bana Uganda, thank you so much bambabula abali Abu Dhabi, Israel neife ebyenjawulo Canada, US mwena abatulaba mubali kubanga mukona kadako subscribing. Chris wachemba njaga tutunulire embwa zino duration tije mutwalo kuba nti embwa etwala banga kyokubaawo life between myaka 12 ku 13 kufiira esewo bobanga ebadde n'aba bulungi terina nkwa esula bulungi erya bulungi
ekola bulungi ezowe otambula nayo gitambuzaamuko like physical ekola physicals ya emyaka 13 12 esebo embwa zino muzi esebo era wano walutwina veti wafo wamanya nnyo yoyo omwami abaddawo bamuyita pade esebo veti mulungi nnyo era nse mumanyi esebo embwa eno eyimiriremu ebikolemu uko wali bibadde okola giyumpireyo any order any instruction kyonna kyekola kyonna kyolaba kyetwagala okukola tulabe bannayuganda balabiramu kyonna kyoyagala ekole nga we nagambye nti eno emirimu gyayo gy'amaanyi nnyo nti yo ekebeera njaga na bomb explosives so bino ebirala tebikola nnyo kubanga yo buli mbwa erina specialized gundi yayo yes so kati eno mpozi obigigamba nti no oba keno oba siiti oba site nebyokufekinga omupiira guno kugeza omupiira embangu kasuse sobola ogenda nsobola ogikwata bwe nti nengukasuka eri then nedduka yo negukola ki negunonya negufuna negundeetera esebo nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa kwa Nifa Towers opposite ne Temusel Room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 9 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories